Nkulabisiza nnyo mukwano gwange webale nnyo webalire ddala okubanga onegaseko nze Henry Sebayiga Lieutenant Colonel of the African Revolution. Nabadde ndi ku mukutu ndowooza abadde Fox News waliwo eggulire mukutu simanyi ndaba mingi oluusi neneerabira. Waliwo nalabye akatambi ka mwami Kyagulanyi bwe yabadde e Madiokolo ng'alya akawunga asuze mu nyumba gye yasuzeemu oba hotel lodge whatever kyonna kye yasuzeemu n'ebyo byonna nga bwe mwabirabye. And I was so disappointed. Kiki ekyatuuka ku ggwanga lyaffe lino? Lwaki ebintu by'ensonga tetubiteekako nsonga? Gwe bayita presidential candidate mu ggwanga lyonna, a presidential candidate abeera semi-president w'eggwanga eryo, kubanga saawa yonna asobola okubafuukako president nga temutegedde. Amawanga mangi tunuulira ekiri e Senegal. Oyo omuvubuka yava mu komera wiikisi 2 n'afuuka president. Mu wiikisi 2 yali musibe najja n'afuuka president. So asobola bafuukako president. Mu kutwala ekyokulabirako ekyemizannyo gy'emipiira, ettiimu yonna kasita yeesolosa n'eyingira competition y'omupiira oba World Cup oba African Cup biki, kati oba ttiimu eyo ewaabwe babadde bagisuza batya oba biki, kati wali ebeera asset ya FIFA, ebeera asset ya CAF, esuzibwa mu ngeri ya njawulo, eriisibwa mu ngeri ya njawulo, treatment ebeera ya njawulo. Amawanga gonna presidential candidate kintu kya bbeeyi nnyo. Naye kambuuze, eggwanga lino lirina think tank, ebitongole byaffe nga ISO. How could you have allowed such a thing to happen under your watch? A presidential candidate in this case, number 2 abamu ku babiri kubanga tukkirize tugaane newakubadde bali 8 naye neeri 2 man is race. Omuntu sawa yonna asobola okufuuka president, kale oba n'afuuka first run runs up soma run up owokubiri nemuleka ekintu ekyo. Do you mind about the image of this country? Eggwanga eriri mu kuteekateeka okugenda mu middle income, eggwanga eriyogera mu region neewulira nga baliwulira, ne libeera ne presidential candidate n'afaanana bw'atyo, n'asula ewantu afaanana bwe watyo, n'alya emmere efaanana bw'etyo, kwegamba n'abeera mu ngeri, and it is okay. What went wrong to this country? Our image outside this country tugifaako. Balirwana batusekerera batya? Mumanyi ekyo kye kitegeeza. Omanyi waliwo investor asobola okugaana okujja mu ggwanga kubanga ligamba kati nino eggwanga kiri ngenda mu litali serious. Bwe baba lisobola okusuza presidential candidate waliyo mu kifo ekifaanana bwe kityo, kati nze ngende nteekeyo biliyoni za dola mu ggwanga erifaanana bwe lityo. Mumanyi mmwe kye mutegeeza. We are so myopic. Ebintu byonna olw'okuba zira si twagala bino twagala kusanyusa gundi emu, but we don't mind about the big image. Abamu tetwandyogedde ebintu bino naye katubyogere, lino ly'eggwanga lyaffe. Abamu tufunye opportunity ezibeera ebweru naye tugamba no, tujja kubeera mu ggwanga lyaffe. Nze nsobola okugendayo naye bazzukulu ne bazzukulu bange banaabeera eyo, oba ab'eŋŋanda bange banaabeera eyo. Naffe tulina okukola eggwanga erinyuma. A presidential candidate nali nsanyukidde nnyo ekya mwami Muhoozi, General Muhoozi CDF. Mu mawanga gonna presidential candidate abeera mu custody ya ggwanga ya government. Era mu America n'amawanga amalala agakuze, presidential candidate afuna ne intelligence briefs nga ze bawa president, kale zisobola obutaggwayo nnyo gundi, naye era waliwo briefs zaafuna ku ggwanga eryo, because anytime asobola okufuna gundi. Nkugambye Basiru Senegal yava mu komera 2 weeks n'afuuka president, commander in chief. So ebintu ebimu tubiseekesera mikwano, tuswala.
emyaka na NRM secretariat kiki think tanka ya mwekola ki musobola mutya okukkiriza akatambi bwe kati okutambula muswaza candidate wammwe abadde mu buyinza emyaka ana ng'eyo ekyo kyekisulo ekiri mu district enamba ekisinga presidential candidate mwasobola okusula mwe temuswalako mulya buli ssente tulumwa ate olugenda mbu temwogera tujja kwogera. What went wrong? Eggwanga erikulembeddwa omuntu myaka ana n'alisa envula ne lituuka naye omuntu akyasula mu kintu ekifaanana bwe kityo. Gavumenti yeyandibadde eri supposed electoral commission kiki naye bannange aba akyasule mu guntu ogufaanana bwe gutyo abatamanya ŋŋamba ne bajja ne bookya ekisulo ekifaanana bwe kityo nga mwali. Do you know what can happen to this country? Mwe bintu bye muzanyiramu ate ebyamakulu temubiteekako makulu kati ziri ennyonyi ze mwateeka mu kisaawe eri bwe yali eri ebunyolo ne muziteeka mu kisaawe ne mumulemesa okugera zaabadde luddawa. Couldn't you uplift him, airlift him ne mumutwala mu district eddako ewali woteeri ezitegeerekeka for his own security but also for the security of the country because anything can happen. Baakwata mukwate kiki ekyabeerawo naye watyanga abatemu bamusobereddeeyo tewali masanyalaze tewali kamera tewali kiki ne bagenda ne bookya ekiyumba ekyo mweyabadde asula. Mwe muzannya na bintu ebintu tubiteekeko egundi amamu tetwandivuddeyo kwogera nawulidde bubi eggulire nalirabe ku mukutu gwa nsi yonna kati ng'ebyo byetwolesa bagenda tukolamu documentary ya campaign ng'ebyo byebirimu. Investor kyasobola okujja mu ggwanga eritali serious erifaanana bwe riti gw'osobola okugayalirira presidential candidate wo omuntu asobola okufuuka president wo kati investor asobola okufuna confidence nti ye musobola omuprotectinga nga candidate mumulemedde omuprotectinga. Bino byetaaga logic byetaaga magezi seetaaga kubeera muwagizi we amwe Ugandan alumirirwa eggwanga lino. Ngenda kukomamu katambi akookubiri mpewe forward iso nkomawo mwebase eggwanga lino simanyi oba lirina think tank bwe liba teririna ekiseera kituuse tubirowoozeeko kana akatambi twandibadde tukakontaininga nga tekatambula. NRM secretariat mwandibadde mwakoze dde ekiwandiiko wakiri ne mwetondera wakiri ne mukola ki because yo kitattana candidate wammwe 40 years nga olina district nga that is the best lodging place. A district ya border ensi zonna ewantu ewali border points ng'ezo ziba zikulakulanye kubanga trade eba egenda mu maaso kati basuubuzi ki abasobola okujja ne basuula mu bigundi ebifaanana bwe bityo ebyo byonna mu bikontaininga kale gye tugenda olugendo lukyagenda mu maaso naye mu bikontaininga naye ne muswaza eggwanga lyaffe bwe lityo mulw'okuba mulya buli ssente naye kiki mwandibadde mukozesa ennyonyi eyo gye mwateeka mu kisaawe nga mumugaana okugendamu nemweyaliftinga n'abantu be ne batwala ennebbi negamba mu musulaawo muli property yaffe ate tugenda zisasula se mwe temufaayo musule wonna we mwagala mulye byonna bye mwagala tugenda zisasula temusobola eggwanga terisobola kuliisa bakandideti baaliyo naye ne mutuswaza bantu mmwe abamu tugendako mu international conferences n'otya n'okugamba nti nva mu Uganda kubanga bw'otunuulira ebintu ebiswaza abantu bayogera mu mawanga gaabwe with pride with what bagamba mujje naye kakati ng'oyita abantu bajje mu ggwanga eriyisa presidential candidate bwe lityo n'abalala lwakuba ono gwe nalabye no let us style up. Nkomawo mu kitundu ekyokubiri kiki kye tulina okukola ng'eggwanga lino tuva mu bintu bino ebyokukyamukira n'omyera golago ebintu byaffe buli kaseera oba biswaza oba gwe mumanyi ssente ze tusasula ng'eggwanga okutereeza ekifaananyi kyaffe ebweru w'eggwanga ffe tetusobola kubikolako ebyo bye batereeza ssente ne zikomawo mu malwaliro ne zikomawo mu gundi mufo kyoziwa bawiteka bamacule baani kwagaliza akaseera akalungi